abasibe ba Nuupu okufaana n'omusinga baatuuka ekiseera ne bafiira mu kkomera abasinga abantu be ne bafa na biki nga babagambira nti option yakuba tabakkiriza nabana aba Nuupu kyekimu emyaka 3 ng'oli mu kkomera gwe kkomera tolimanyi nze mbulamu wange nalimalako omwezi gumwe eruzira manyi kiki kitegeeza ate nga nasulanga mu wodi ennungi gye balina akafaliso kayinkyemu niwe waliwo bakusayiramu kamunyolo gudde ku kkubo ne basayiramu abantu bana oba webikka mutwe oba otekako bigere ekkomera mubiri ku mubiri keera kulima kola ki ekkomera nga tolaba ku bantu bo nga tomanyi bigenda nga bakutegeera butegeerezi n'obeerayo nga bakusibidde kozi ng'abo aba Nuupu nibaga nti ate mukulu agenze ku show e London mukulu azimbye enju mukulu azimbye n'ofuna omuntu akugamba nti obukkiriza ovaayo of course ekyo kinenyeza makooti kooti toyinza kuba na muntu ng'akugambye nti babakwata n'emuntu oba n'ebibwatuka explosives nibamala emyaka 3 nga tebabirese babikweseewo nga bwe bakwata principal mu Arua yalina emundu n'ebyokulwanyisa ebiwerako babiteeka walwaki tebabireeta mu kooti nze nkavalinze emisango mingi girimu emundu awasinga tebazireeta nga bizibiti nakunyumizaako Meja Musisi bamugamba yalina revolver amasasi 8 German made yali agenda ku assassinating aba president ku Serena nga kuliko ne President 7 lwaki tebagireeta so ebisango byonna ebipangirire opposition we mbanga mugenda kubirwanyisa mulina kugamba tubirwanyisizo oba tubivuddewo bano abaana okubata kyandibadde kyangu senga bano bagenda mu maaso ne revolution gye babakwatirako eruuka ne bakwata abantu ne bakwata ne babula ne babasuza pressure ebabula ne bijirwa byangambye ne babata kakati gwe obo yagala kugamba nti waliwo bibataako eyo bali bameka ne bajjanga babata kati gundi tayina moral authority eteesa abantu minister mu legal system agwawa ne president agwamu eizo omuntu amala kukkiriza yekka oba ne gumusinga ne bamusalira president najja mu prerogative of mase ngate akakiiko ka prerogative kawaddeyo ki ngono wobugaali gubata juice naye system ya judiciary egenda kufa bwetyo bwena aleka bagizanyire ku bwongo ti minister akuba nesimu nakubira omulamuzi ti oyogera omuleka tanakiriza ezisiga kati fu bali wambye nga bawamba parliament nga bawambye amasiga amalala kati obuyinza bwonna buli wa president Museveni kati kitegeeza kyo Museveni ava ate nga yambadde saati ya yellow eriko NRM ebyo nali bajjana kubalaba banoonya akalulu nga okuta ebipande bya Museveni tebabajjeeyo nti babalumirirwa babajjeeyo kulumya bateesi babarehabilitating babanaazeeko enfuufu Kayihura yali amanyi okunaaza enfuufu naye kati bajja batwalewo omulala banaazeeko enfuufu babaweyo akasente ojja kulaba emizinga gye bakuba aba Nuupu naye nga babadde ku koozi nga temuli wamu temusobola jiggusa kati ni UPF yete ku mulamwa gw'okubajjayo anti kati omulabi atunula waliwo kye bayita psychology of influence nti bw'obanga Edi Mutwe y'omu ku bibakwata mu biseera ebyo Banubianiri tibasobola okuvaayo mu bbanga lya mwezi gumu 2 bano bamalayo bati 3 ate gwe n'osigala nga oyogera ku batulugunyiza nti tujja kuteesa n'abantu walaba ekyatuka ku Segirinya ne Sewanyana tibatuuka ekiseera nga tebaagala na kumanya abantu baganye bintu biganye musajja watu mukyala watu Malenda alwanye musajja watu Lord Mayor alwanye naye bubaali babajjayo abaloya abo tebamanya ate nga byabalwanirira okuva ku ntandikwa bannamateeka bali mu bagula ogwang alaka Kalebu milioni kale wonna wosinzira okubeera nga otwala ku mukutu guno gwa MS Media Uganda nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa okwenjawulo nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza
nyina Sirajje Lubwama munnamawulire agenda kubuuza, tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero. Sirajje, buuza abantu. Batulaba ku mukutu guno gwa MS mbalamusizaako nnyo abafuniddemu ebizibu, Katonda abasaasire, abafuniddemu nnyo mungeri okuwebaza Katonda. Omanyi Sirajje, tutandika bwe tutyo, kanya tutandikire wano ku sitole ze wali osudde ng'omuntu naye nga kasente ke kasikusuusizza nti olina sitole n'ogaana n'olaba omuntu n'agamba sitole gireke, sente ziizino we ziri. Abantu bangi bw'oba okola sitole nga naddala emukwatako agezaako nnyo okulaba nga akusuubiza sente, akuteeka mu sente, naye amawulire gatuuka nga tokyali kuwedda nti balinda Radio Uganda bwesirika nga bagenze kuwummula mutufuna kira tokyasobola kusirisa mawulire. Osobola okulya sente ku lisikiyo naye nga oli tomukoledde service, avudde mu kizibu. Ekyokubiri, waliwo oliira sente nga oli asiimye service yo. Tugeze abantu balwanira ttaka, nojja n'ogamba gundi onyaga ettaka lya munno, nagamba njira kuli muddiza, saagala mawulire kintu kyonna mu mawulire. Ne bategeeragana, asobola okukuwaayo sente oba bonna basobola okukuwa ng'olinga omutabaganya. Ekyokubiri, oba kujjako nga toleseewo kamulumulu nakusatifayinga mukamaawo akutumye mawulire ago. Naliko ne omugenzi Mayombo nga buli kiseera amba bubi, lwaki okuba nze mawulire, lwaki okunze gwoli mu bambega gwolina amawulire agakola ki ate ngajja mu source ez'enjawulo, either ba complainants okusinga yalinga nnyo mu Uganda Human Rights Commission, kuba semwayo iso ne eso batera nnyo kugivunaana misango gya kutulugunya baki. Kati olumu bakwata kansala bamuyita Muwonge nga wemakindye ng'asula Luwafu, nenkuba amawulire ti bamukutte ne bamutwala embuya ne bamutulugunya nnyo n'oluggi lwe baalumenye ali ku Sasagge. Omusajja n'aŋŋamba naye onkubye nnyo amawulire Mayombo, leero saagala onkube mu mawulire. Omusajja bagamba twamutulugunyizza, mumpitire mu miliyoni 10 abiveemu, ajeeyo omusango mu Uganda Human Rights. Nentukira Muwonge nanga nti nze nina kuwebuuza ku looya wange bali ku ddembe naye yafa kati. Nagenda mubuuza n'amugaana. Amugamba oba agaanyi tugende mu kooti. Kati ezo sente ng'alina ze yali aŋŋambye okumpa ne bwazikuwa nga kino tokijjeewo oba olidde za bwereere. Era bagenda mu kooti omusango n'afa, ne Mayombo n'afa nga tegugwedde. Kati guli mu namwandu, guli mu high court awaabira gavumenti naye nga suspect omukulu yakola ki ne victim yafa. Ekyo ne kibeera awo. Nalyako sente eza kakiiko k'ebyokulonda mu 96 mu kulonda kwa Semogerere. Semogerere yatambula eggwanga lyonna ne Museveni ng'atambula, buli omu yatambula nga baali basatu, Kibirige Mayanja, Semogerere ne Museveni. Semogerere waava ekisolo ne bagamba bakakiiko k'ebyokulonda nti Museveni Semogerere tasobola kuddayo, wali insecurity, tyabayekera balumba booda ne balumba ne komera eri mu kitundu ne bamenya ekomera, abasibe ne batoloka, so tewali sekiwa. Kati Mutagamba yali akulira kampeyini za Semogerere. Mutagamba omumanyi yali mu DP ne Kyanjo yali akulira eza Kibirige, Hussein Kyanjo omugenzi, Kibirige ye waali, ne Bidandisali yali akulira eza Museveni ne batakkaanya nga Kibirige ne Mutagamba bagamba Maria Mutagamba bagamba teri bayeekere, yali stage managed. Akabwayi eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda
n'agamba bateekewo komiti egenda ekola investigation ekisolo. Mutagamba yawaayo linnya lyange n'awaayo n'erinnya lya chairman wa DP wa Kampala district. Bidandisale ne balowaayo erinnya ly'omukyala wa BBC. Abakakiiko k'ebyokulonda ne baleeta legal officer waabwe nga ye tiimu egenda okukola ki. Olunaku olwo twali tukubye amawulire mu Shariati ti Akabwayi yasoma byoya bya nswa kati bampete wa Akabwayi. Olunaku lwali lwakubiri ne ngamba mukama wange nti sigenda wa Akabwayi nga amawulire gajja kunsibya nti kasita tumanyi gendayo kanaabe. Ne ngenda Commissioner nandaba yali mukyotala bwadde nga alinga mukyotala ninga waveeyo teeso kati nga bwolaba Anita Amongi oyinza omuyita omukyotala asi mukyotala mweru kale nangamba nti this is the man. Nantuuse wa maaso ga Kabwayi naye nasoma byoya byanswa mga sinze nagawandiise good enough tetwali ngako bayiraini nankunyamu ako tonanga nsi kikuyisiza ABCD nga bwe nkugambye mugenda kisolo kusaba mwenda ojja kuba mutuuse wano. Nembagamba nti saa mwenda nze siina yadde akagaali siira bwe ntuuka ku Electoral Commission wali eri kati weyasenguka nangamba oyo commissioner ajja kukolako oli omweru yandeese n'atutwala ne wa BBC bali abala simanyi owa DP simanyi bamusanga ne batuwa milioni 2.96 nga sente nyingi. Ne bagamba bwe tuvaayo ne tudda balance emu kitundu report joint report twasimbula late twali bakusimbula mwenda twasimbula 12 chairman wa DP yalwawo okujja era ate nga tusobola muleka ekyenkya twakirya Masaka ekyemisana twakirya Kabale tugende Kisoro ne batulambuza wonna abasiba ne tuba interviewing abatolose omulanga nabbi enkoko ngebulayo emyezi 3 nga sinza kwekweka oba nankwata bajja kuntekako ogwo okutoloka nenekomyawo malayo emyezi gyange 3 bwe batu ne batwala abayekera we bakubye n'emirambo gibasse ne batulaga Ntaana batulaga Ntaana kati we tuvaayo mba yali atuleadinga yali lawyer nga tugambye tetugenda abantu bonna watatu kati nze nafuna nayagala kwenda mu short court nengenda mu kiyigo kyali open wemafulumamu omwami nampita nga ali bbali eri nendaba chairman nga tandaba yali atukulembedde nenzirukayo nangamba nsula wali agamalaalo ge babalaze si malaalo mulimu biteteme konze oyagala kulimba nti si kulimba bw'oba osuze Kabale jangu manya bw'oba osuze Kisolo konze kale nenkitereka mu mutima samugamba oba nkomawo nali ntegedde ennyumba wasula tetwasula Kisolo twaddeyo Kabale olwamala okulya ekyeggulo nfuna boda nenzizayo Kabale wawanvu tukasanga 5 musajja ne mukonkona ne mugamba nvudde Kisolo ati sente ozirya naye ngo oyina service gy'olina okutuusa nvudde Kisolo nkomyewo n'afuna abantu awo ne basima amalaalo kiro okutaala nga mulimu biteteme kakati naddayo natuuka mu hoteri saa 11 nga bukya era ekyenkya nakirya nabo tumala okulya nakola lipooti nagitusainingisa naye nga nasuze nze ntaipinga eyange mu kafe awo mu hoteri nga njiwaddeko kopi Mutagamba njiwaddeko kopi chairman wa Electoral Commission njiwaddeko kopi Bidandisali ne Hussein Kyanjo nsigaza kopi yange nti wabaddewo ebitooke malaalo ge batulaze gabaddemu ebiteteme minority iyo majority ogisainizeeko kakati jukira nayo balance sente mbeka emikitundu twalina pick up 2 batuteereddeko omuzigo buli omu nga balina bwe bamutuusa nze gwe basembayo okutuusa eggaba musajja nankwasa balance wange n'atikkula ebintu byange bwemala bijjamu nemukwasa ne sente nga nzifunye nemukwasa minority report n'agisomamu n'ayomba oyagala kungobya ku mulimu wabijjeewa twabadde ffenna lwaki oli muyaaye oli munabyabufuzi
ne mugamba eyo yeyange nitumalira awo era bonna nabawa nga bunga eya chairman nagyetwalirayo nze kennyini eya Mutagama nagitwala Kabuusu we wali headquarter yabe yabidandisa linengitwala we bali batuula kati nga headquarter yabwe ne ya Kyanjo ni ogwo mulimu nengokola ki kati ezo sente nazirya nene nkola omulimu mu biri bagumu waliwo minister we yabe mukalulu akaliko minister Mayanja Nkanji nga ye minister of finance twalina workshop e Mukono Colin Hotel nga workshop ya naku 3 residential wetwatuuka ne tucheckinga in akawungeezi kumacha Mayanja Nkanji najja okuggulawo nga teyalina okuggalawo nakola brief remarks nagamba mulina ebyokuyitamu bingi actually bitwala ennaku 3 naye nze njagala babicompacting bitwala olunaku lumu kuba siriiwo nkomewo olweggulo nzigalewo anayagala okusula wano ennaku 3 ebyokulya we biri anayagala anaddayo mukikkiriza ffenna tewali yagaana ne batutuuza twamala workshop saawa 3 netuli ekyeggulo batuwa ka balance kannakwezi ezo zaali sente nga tezakulonda teziriimu kawakatirwa netuzirya mu campaign dongamba mu campaign bakusayiningiranga omuntu nze nali ku Semogere mu Buganda region naye nabuukawo neŋŋenda paka tumutwala pakalira Museveni ne mukavalingaho katono bwatuuka eri n'atugamba nti nze wano siinawo buwagizi naye asooka kubuuza lwaki nzize okumukavalinga ng'abuuza lwaki ggwe Sirajje ozze omukavalinga yabuuza Hope Kivenyere yali press secretary ono akyali mulabe waffe ko Hope nti ate waali nemugamba sibangako mulabewo ideologies zokka zesikkiriziganya nazo ne poliisi zo za gavumenti naye nga siri mulabewo lwaki tobuuziza bano nagamba nti ggwe nkumanyi nayogera finally nagamba abantu bange baba balidde baweeyo kasoda notuwayo ebbaasa ffenna across netukomawo Semogerere teyalina ndowooza sente era tiyagaba nze saafuna ku sente ye mu campaign naye nanoonyangawo okusula ng'abamawulire ffenna tuteeka ku kabangali okugjako owa UTV nga yalina ka open roof ng'abeera okwo ne kamera ye n'akwata naye nga ffe tunoonyawo okusula naye nga yamufacilitatinga incidental ate ye nga yamukolera malisi wetwagendanga okulaba UBC Museveni ng'oyinza okulaba laale za Museveni ng'ayambadde engoye eziweranga 5 ku lunaku olwo nga yasoba ng'akyusizaawa naye kyenategeera oluvannyuma nti yakwatanga laale ezawala n'ezawala ne bazitaga kuki mu kitundu kimu kati batuka ku ya Museveni nalaba eya Semogere erira twatuka saawa 12 nga campaign saawa ez'okukola campaign zikoze eki naye ng'abantu baweddewo bajjudde Cecilia nga yamukulembedde ogwalo omugenzi ng'ekisaawe kyonna kijjudde ne twogera nga poliisi terina kyekoze eki kyebagambye twavaawo saawa ezi tutuuka ku UTV okulaba ku mawulire ag'ekiro nga balaga Semogere kabali abantu tebabalagaako wantu ne mu mawulire kati Semogere nga ekyo nakyo takikola ki takimanyi ekirala mu mawulire oyinza okulya sente nga tozitegedde naye ng'oziridde nina incidents 3 na town clerk William tumusiime eri town clerk wa City Council ninfuna tipu nti alina ettaka lyatunda awo nga ku sawa ya Queen kuleero akulosingira awabeera kicontainer awo side ya leero kati nenkuba story nga nina okufuna comment ya tumusiime ne munoonyeza ennaku 3 tumwine nga talabika yali tumusiime tumwine yali mulala yali principal assistant town clerk naye yali town clerk oluvannyuma yaliko secretary wa Uganda Human Rights Commission
nambula nenfuna ya sebaana nawandika yakapapula nenkawa Lukwago nakamuwa nakola comment nengenda njikuba olugo nankubira yankubira yali personal assistant we Mashasi Nsubugo yaliko MP oluvanyuma naye yafa nangamba mukulu akuyita konza ngamba ki nti ku story eri giwawandise konze nagiwaddeyo dda ti aye yangu wano tukuweereze motoka konze ne ya company ninkwata ya monitor nengenda sebana namusangamu ne oyo Nsubuga bakirekeraawo ne tumwine sebana nambuuzako n'afuluma ne bandekera abantu abo tumene nangamba yo story gyolina tetunda konze sinze advertising manager wa monitor nze nkuba story ate sinze nsalawo etunda netakola ki nangamba tolina engeri gy'osobola gireka konze sobola gireka kujjako nga nyongeddemu comment yo kuba nina ya sebaana meya kyabangamba gino nenkya comment nemugamba basekretary bajja kumbuuza oba nina appointment gamba bekirekera wakole ki nandeeta nampa confidential letter ya Museveni document nga nene nga kuddemu empapula ezimu ngamba mumwe muli comment yange nemugamba gisigaze nine eri full ene empapula zo nidaji nakozeseza so recovered nenji mulaga nambuuza gye nakijje nemugamba simuli mugwanga kubuulira sources zange naye oli covered kyava mbuuza editor wo yani nemumubuulira nagamba kale genda ngenda neninda story olwokubiri olwokusatu olwokuna nena okulaba olwokuna nga tekola ki enkebera ku fayiro nga teriiko kuliko fayiro namba ne story eri bali bampadde assignment saagendayo nengenda nona document nenziramu nenkuba story kolo saagiwa oyo immediate boss yange news editor nagitwala wa Kevin Aliro yali managing editor nimuga story nagikuba Monday kati Friday tefulumye nangamba lekaawo ne document eyo ku Monday yali read ne nenjikola ki nenjikontegera oluvanyuma nti editor yafuna akasente ne samubuuza akasente kokusirisa story mu kusooka kati nzirayo story emaze okufuluma nagenda okutuuka ku City Hall nga buli muntu alina copy ya monitor wayitawo ennaku 3 nenfuna essimu okuva omwami yeeyita basajja balaba ngamba Sirajje oli otya konze gye ndigwani nze basajja balaba konze honorable nalina honorable gwe mmanyi nga mutowe nga MP amuyitanga Nasa nanga nze Hasani ndozo manyi Nasa konze Hasani simumanyi kyava mbuuza Nasa wamufuna wamumanyi ote nemugamba nali naye mu Imperial Hotel naku 5 nga tulina nga abasiraamu tulwanyisa domestic bill gyebaali baleese nga balonze Kasenene Seka Kasenene ya secretary wa Uganda Muslim Supreme Council presenting a paper nimpandikira ba Uganda Law Reform Commission nimbagamba nina better information okusinga Kasenene nagamba tolimba oli musudiseka kwanza kya seka kirala na information kirala nagamba giwandiike kunagiwandika ne batunulamu yange giba presenting nene Kasenene bamuleka na present nete bagidiscussingako abasiraamu ne bawonerawo ki awo ne bampa sente ze nali siri supposed kufuna kuba pepa yange bagidiscussinga nekola ki awo manyira basajja balaba Nasa kati Hasani mugamba nti njagaza ki nanga nti oli luddawa nimugamba ndi ku monitor nangamba fuluma wabwere wa gate waliwo omusajja mumpi omuyita Ibra akuleete wange konze wuwa ni wano ku 6th Street ku Hyde Sun Skins ni bantwala nasanga baba politicians NRM na opposition nga balinze bisero yalina ku sente nga sponsoring abantu ngamba nti storage wakubye yankutteko nnyo era nkuyise ku kwebaza nange balina ettaka libanjagala kwa yampe emitwalo 8 libanjagaza nenja kutujja kwogeramu nina abantu bokulaba kera ku makya ogendeko wali ogenzeko mu Lufula konze manyiwo wempita ogende embuye waffe gye nakulira nagamba wali lidde ekyenkya konze nga nno nayo kisiri musuubuzi wa nnyama kisiri musuubuzi wa byenda tugenda onyweyo ku kyayi ku makya Ibula ajja kutwala nantwala ne bampa ebyenda ne bampa n'emitwalo 5 awo mpozi antwaliriza mandi awo alinga kugula sana kitegeera luvanyuma
bandi awo nga Miriam Matemba mpita mu office ye yali minister wa ethics. Sirajje where you naye sirabanga sogera nko naye namba yange yejja samanya ngamba nti nina document eyo bosobola gikola mu story ninjikola mu story eyasasulira story eyo yali Basajja Balaba ngemaze okufuluma tewamanya mu kusooka kati wayite ennaku ebbanga ddene mwezi nga gumu Basajja Balaba mpita angamba nti nina bidding documents zino zagala katale k'Ennakasero n'Owino naye kuliko eyange egi konza yeeriwa naga nti asagala gikuwulira ugenda okole mu story ola buli emu abantu basalewo osanga bana abagaba tenda bana consideringa wenafunira omukisa oba yange yenaatwa kakati antwala mu bintu ebyo ngenda ngugolinga company ezo zonna nabiki naye nga amannya g'abakazi emu bagiyita Yudaaya kakati zize zonna nenzikuba mu story wenzikuba mu story nansasula yampitanga ebugoloobi nga inayo amaka nebuziga nga inayo amaka naye agebuziga nga malungi yenyumba esinga obulungi mu buziga yali ya Dr. Mwine yali governor oba wa UCB yali director wa UCB yasula mu kone special za kazibwe eri eyo wansi erimu ne godown wansi eriyo kalina ezigenda mu ttaka eringa ya Dr. Professor wava muno kati nitumaliriza mba natera okugenda ebweru obulayo wiiki ng'emu ne kwata documents ze naye kye nategeera nga sinaziwaayo nakola investigation nimanya lwaki Sebaana yawa Basajja Balaba yali wa NRM contract ezo akatala ako ekisooka gundi district kazi wa Kampala Abdul Kadir Mbogo yali wa DP atenga mukwano gwa Sebaana atenga mukwano gwa Basajja Balaba ya connectinga Basajja Balaba kwani ku Sebaana namugamba omwana oyo muyambe obuko oyo muyambe tena neziyitamu naye zalwawo okuyitamu bamala ebbanga nga teziiseemu kubanga wenakwata documents nenzizaayo Basajja Balaba nateekako akapapula ti documents zo ziwampa ziizino naye ngenda mu nnaku 5 mu America oyinza okuba ozityazaagala kyava nkubira olweggula essimu naga Sirajje ogenda otya nga tolina soda tawo olugendo lunene olina okunywa soda konze nkyalina byenkolako wano ngenda for briefing kuki ku Emboozi tonagenda mu America bakubriefinga olina nokukola interview nobalaga lwaki ojja kudda lwaki tosigaleyo ng'omaze okusoma oba okugenda okukola byokola ne mbabuulira nti ndi kansala nina abakazi nina abaana njagala Uganda nsonga nga 5 nibampa visa nibampa na upkeep ya $6 bwenva mu America nasanga akatali kali ku njegoyego y'okusonjolwa nga minisita otafiira akayingiddemu agamba Sebaana akaweeyo nga Sebaana agamba nedda katale k'abantu kati Sebaana kyatamanya mukazi we Kwesi Namiro yakwatagana ne Lukwago ne bamulaba nga Sebaana agenze ku trip ebweru Lukwago yali aid we aid we atali Lukwago meya ne bamulaba ne bamuwa akasente n'akola ki agenda okudda nga omukazi amugamba naye gwe bwebanga minisita ebbaluwa eri yino egamba waliyo katale kakanyeko kali kumbe ye yali dedde omukyala kati oba musisinkano gwokubiri yali omukazi alina kirene kyakola ku musajja teyali hadi nga luli nabagamba ngenda bawaako kamu Owino oba Nakasero mulondeeko naga bombi tubwagala era bakubisaamu akasente mirundi 2 olonga bano bafiire ba minister olokugamba ne bali clear kati awo ni wajja olodi bloka ya Roof Kijambo yali tawoni kiraka
agamba no way tafiire n'amuwa ekibaluwa ekimutwala ku workshop weeks 2 mu wiiki emu William Tumwine yali assistant we deputy town clerk yali amaze okukola document zonna ezigaba obutale nekagwa kagenda kakati Sibaana nga tannakagaba bakansala tebalina we baliira Sibaana bagamba nti kati nze ndi okay, what about my people? Nakayita special council. Naita special council. Sibaana yita tanywa chai wantu wonna okujjako ewuwe ne ku swiko wali ku show house nekolo yabagamba navudde kanga sinywedde chai mwenda bakansala ayanywedde n'atanywedde mumperekere mu hotel waggulu upstairs waliwo hotel n'abatwala mu hotel n'abakuba olwali nga yefudde anywa chai naye nga tanywa n'abagamba tuddeyo mu kanso bagenda okudda mu kanso nga fayiro zaabwe zonna mulimu ebbaasa sente ekiteeso kyayitira eddakiika 3 obutale bwonna ne bukola ki ne bugenda yabusolooza ebbanga nga tasasula tali mitinga sente mu kesisi ekintu kyokka kye yakolawo ekitangebo kyekizimbe kye yazimbamu okyolabamu ekimyufumyufu yazimba awalinga paaka yakatale owino talina kye yakolayo naye baamuliyirira esente ziri mu buwumbi 169 kati Isaac Asema kadde kati yani ye chairman wa yagezaako okubiwakanya n'awaaba nekola ko stories gamulwanyisa naye nagenda okukola investigations nga ndaba basajja balaba teyazirya ndaba bakumuteeka ku nninga bagundi bonna Saida Bumba bandisesemye n'omugenzi eyakafa yali Katone Geno Serebi yali yali Katone Geno bazitematema abakungu abawirako ekyo nekikola ediru nekola kye nesaanawo today wali story ogifunye oze wange nze katukumigu balumiriza gwogenda owandiikako bana bakusirisiza nga agambye Sirajje zino sente bonsirisa nga ndaba kyonsirisiza benjagala bonsirisa nga kyonsirisiza kiri human nsobola kankuwa ekyo okulabirako kama wange yaŋŋamba nti waliwo chairman alidde sente z'abantu ba commission chairman wa military general court marshal Makindi bali Museveni buli mwaka aliniwalinga oba nalonda omupya bali bakamulonda nagamba alidde sente z'abamemba be nimugamba nina contact ye ti yino wakubula genda editor yakuwa contact good enough yakwata esimu ye ku lunch time nangamba siddamu bantu ku simu nembadde njagala ojje nsange wendi konzo oli wanti ndi wano ku NASA nandagirawo nentuukawo nga alya lunch nangamba kuwe lunch nemugamba si maze okulya nali sinalya yadde lunch ku monitor baali batuwa lunch namala okulya netunyumya nangamba story eyo sente saaziridde walabye kateni empya walabye langi empya walabye furniture empya sente zebatuwadde nazijjemu n'engula ebyo nga baŋŋambye bagenda zizaawo mu wiiki 2 wiiki 2 teguba mwezi sente zaffe nange sinafuna musala nja zizaawo nemugamba mpulidde afande kangende ngambe mukama wange nanga njogedde naawe sinaba kwogerako n'afande y'ensonga lwaki ŋŋaanya okwogera naawe ku simu kati ate era sikuyise wano okuteeka ku pisto nditokuba story sobola ogikuba ninja kukola ekintu eki ndi mulwadde nina abaana ayogera mu bulungi yes nina omukyala nina obusobozi obulabirira mukazi wange kuba nze namwewasiza nenja kukusaba nga emaze okufuluma kukwasa abaana bange oba ndabirire kanti nja kuba mulimu gumpweddeko kati gwagamba okulabirira abaana nange nga nina entuumu y'abaana nange sibasobola bulungi nemugamba nkitegedde kanzireyo njogere ne mukama wange netwawukana nengenda nga mukama wange nti so sijja gikuba giwa omulala naye toteekako bayilayini yange sijja kwetika baana ba musajja bansuubiza ko ye nti kiki tiakwadde ku sente ntampadde ate teyampa netugenda
wayitawo naye nsigala nga nkavalinga lumu tuba ku lanchi naye awo Makindye bafumba emmere eyaba abajaasi abakolawo mu kooti abakuumawo bannamawulire n'abantu abalala abazze okulaba abasibe baabwe bw'oba oyagadde olyawo ntulya emmere kyava ngamba nga temuleeta kamera mu kooti ne mugamba abakyamaani abakusookawo baazitugaana tetuzireetawo nako muzireeta okutwala kamera embuya Shabani Bantalizo yanzikirizanga n'entwala era yali mwogezi wa embuya bombo manya n'embuya waliyo first division court marshal kyava ngamba nkukiriza zireete enkeera nenzija ne photographer waffe bamuyitanga Edikiko nakolako naye ebbanga ddene ne Konge suspect yasooka okujja mu kaguli k'amagye yali mujaasi mukulu Kiko n'amukuba ebifaananyi wamiyita n'amugimba jeke n'amuwalula chairman n'abalaba n'amugamba olwo namukkiriza kati kameraman naddira omusirikale abadde amukola namukuba ekifaananyi n'akuba n'oli wa kamera awo wetandikira okuleeta kamera mu kooti y'amagye lwakuleka story eri mu buntu era bamugamba nti ojja kumpa ssente osanga yandizimpadde kubanga yaŋŋamba ensonga yange nsobola oginnyonnyola Museveni kyenakoze naginnyonnyola naye naamulaba ddi tatuukikako kati bw'anaasoma amawulire ajja kutekinga decision day and then kojja muganda ayogedde nange mu story eyo story neekola ki neefa naye mu kaseera ako nafuna story nnyingi ez'amaanyi abalazi baali batalina nga ye ono yazikuwa nekuba story nga teralidinga monitor mu story za kooti y'amagye mu kesi ddala zigenda okujja obuzi kakati bamulonda mu gwa 6 era gwe namusanga mu gwe 12 nga 18 monitor tuwa ssente bawa ssente nyingi nga mugenda mu Christmas olusi babawa neza January nenfukwata akavangata kange neng'endangulako essuuti ku Luwumu Street nagenda okutuuka mu paaka zigenda eggabanga sirina yadde ekikumi ekintu ala zonna bazibbye okusala ensawo okwo neneewola nentuuka eka neneewola ensawo y'amanda neneewola emmere tugenda mu Christmas neneewola akawunga akasooli akamuogo bijanjaalo nengamba omukazi nti Katonda bwageze tujja kufuna ssente mu February jukira baali batutereko ne ku pate awantu mu beach eggaba tumaze okulya tukoze eki buli muntu agenze ku gandalo lye kati ku 2 nfuna essimu y'omujaasi oyo chairman wa General Court Sirajje oli luddawa konze ndi wano eggaba badde nina Christmas yo osobola okujja entinda konze nsobola naye banzibye ssente sirina yadde transport obozi ntere ku ssimu nanga nti njagala kukulabako nemugamba simanyi kyakola linnya boda luvannyuma dakika 3 nga mbuyo tuuse watu twamusanga mu hoteli nga ali mu swimming pool nagamba wa boda aninde namala okunaaba neyeesiimula najja ne baasa 2 naŋŋamba ebbaasa esooka limu emitwalo 4 za Christmas yansuubiza naŋŋamba olwokuba bakubbye kakwate ku nzibizi nampaayo mu kitundu newa boda namuwa yali bandetedde mutwalo namuwa emitwalo 5 netukomawo nga ffenna tuli basanyufu emu kitundu yange nenjikweka awantu neŋŋamba omukazi nti agwana nga funye genda osasule buli kibatubanja tumekinga sure zituusa ku gwokubiri naŋŋamba ozijjeebwa Katonda azimpadde nsobola muboya gye nzijje namuwera luvannyuma nnyo nga mulaga ate ziri so enkwata y'amawulire lumumba mu monitor Abbas oba ye Lubogo waliwo Abbas yali executive director wa National Drug Authority baba okwata n'eddagala ku kisaawe Entebbe n'Abawarabu eritakkirizibwa naye nga jjukira ina chairman ne bateeka mu komera ne bateeka mu okubateeka mu poliisi nakimanyako naye simanyiddwa baleese omuntu nantipinga nti bali mu kooti saasaba na mmotoka kuba emmotoka za monita nga ntono oyinza ogisaba nga erina gwetutte nakwata booda yange nga ndaba story ensavwa
ngenda ku kooti sanga omusango guwedde nti babawadde bbeeyi babalimandinze bapulidinze not guilty. Yangamba nkoze ntya naye nga sirabamuwa amawulire ninga amawulire bagenda wasanga ewedde kumbe abamawulire bonna baba compromisinze obutakufulumya story. Kati nze ngenda ewa Kiraaka nali ebbanga lyemmaze sigenda wa Kiraaka ne musaba gundi charge sheet innocent ngenda kuba story did story mu Emboozi Abbas charged with Arabs. Observer mu monitor. I mean monitor. Abbas what? Charged? With Arabs about fake drugs. Bano baba wadde sente story bajesonyiwe. Kali ku mukwano gwange Juliet yali nga monitor. Bamuga story no. Juliet yali monitor mu New Vision. I mean mu New Vision. Story no yabayisekeetya. Bukedde babuuza yabayisekeetya. Buli omu babuuza yabayisekeetya. Abama radio babuuza story. Kati aba radio batandika okukola follow up. Duke bali ku remand. Baba ku remand. Abbas anonye simu yange. Ankubira Sirajje. Salamu alaykum. Musiramu nno omutugaba nga bandese. Ne mugamba gibakulekedde saabaddeyo. Era saagimanya. Nekye namubuulira kyali kimu. Nti baba bakampa charge sheet. Nfuluma. Mukazi omuwalabu najja n'ekisawo kya ssente. Have you had Easter? Abuuza bastaafu bakooti. Easter yalinga nkeera. Nti no nagaba nange tiyampitako nankwasana nsirika nago mbabuuza bali sente zino zaki nti za Easter tebalina kye bayongerako nenfuna boda nengenda ku monta nekuba story kumbe zino sente zali nguzi osobola okulya enguzi nga togitegedde kuba oli yagize nti have you had Easter nensirika ekyo nekiggwa. Kakati sente zitambula mu bintu bingi okusinga mu kooti ne mu politics. Mu kooti wali akasente era bya Christmas. Omuntu ate sente zitera okufuluma mu kooti okusinga kati kese eziriwo za rangos ezirimu abanene tebaagala zifulume ate tosobola zisirikira olwokubanga toli bwoba oli wa KSTV owa UPC ajagikuba kati gwolabikanga omusiru okulaba ki okufuna sente era lubogo oluvannyuma yatuyita ku awantu Abbas abamawulire nanga nejo yeteyo tumuyita ndoza gwe yawe ekikapu awe banne alowooza nti nawe yakuwa mbayise ku beach bonna atusanga bannange tetunatuula Juliet yankubira kyokka banganyo muyita ambuuza oli luddawa nemugamba ndiyiganga kulala ya Sebagala yali ku presidential gundi campaign nanga nkulaba mu beach tolimbiranga ku simu gwe bagambe toyita Juliet ate Juliet akulaba ku beach otudde oyogerera ningamba mbogo nti omukazi gwewaganyi wuuyo naye azze kati tewali kyakweka netuyituula netumugamba tetusobola butakuba mawulire tusobola kuba fair tugenda kuba abakulumiriza bonna tuka mu defense naye tugikole ki tugikube toyina tetusobola kumma abantu access to news kubajjukira oli figure nene goregerating eddagala kati olina kubanga olina defense yo eri tight eyo gye tujja okukola ki nze nakubako nga bamulumiriza naleka abajulizi tebannaggwayo nengenda mu America nakomawo baŋŋamba nti yamala n'abisinga simanyi byatuuka ku bawalabu so bwe buzibu obuli muki. Ekyokubiri abamawulire institution tezigaba ssente zimala. Abamawulire babayita ku workshop walaba nga kakuze kati ogenda kusula okukuta kuba kungi ogenda kulya okute ofune n'alawense oddeyo kati ate akuwadde emmere ayagala feedback amawulire gali gajjenga googera ku ye bulungi kati bw'oba toli namawe yatendekebwa kubeera objective era osanga ogenzeewa ate tosobola bikweka nti biri wano ate w'amawulire tagenderera kukweka oluusi sources ze zimulimba nti ki ono omusajja yakuba omuntu erugogo omuvuuka yalina ansia
kesi ye yajjanga Kiyonga yagikolako nze nga nina stories enkozeeko nga nfayirinze story nga 5 kama wange nanyamba Kiyonga agenze Makerere kusoma tugende otubuulire oba bamuwadde bbairo bati bamuwadde ntuuka ku gate nsanga omusajja nti bamuwadde bbairo nkubira mukama wange nenga nti gwensanze wanangambye kooti eggaddewo budde buyise bamuwadde bbairo naye kanoonye taamu ziki kwa muwadde ngenda okusaawa emu bwensanga nenkyama wali TV ndaba amawulire nkakase nga bagamba tebamuwadde nsindika message ku mukama wange ansindise ne mukama we kuba mukama wange oli mukama we yavangawo leeti nga yasobola okukitegeera kati oli mukama we yasoma message yange nti bamuwadde naye nga namukubidde essimu nti bamuwadde ne bagamba tami gundi tukutuuziza mwezi mulamba kulimba ne bagamba message yange yino kati bagenda gibalaga nga bamaze dde okuwandiika ki kuba enkeera saagenda ku bbaluwa aga kale katutuule tulabe ne muganzikiriza okutuula kampumule mbadde sifuna liivu basi namalako liivu mukama wange nampita ku monitor nga bategedde nkoze eki ndiku liivu naga Sirajje kobuza yampita mukama liivu wagifunawa liivu gundi nagifuna ku observer owa monitor nampita jukira nali nasooka ku monitor nga sinagenda mu America kati bicha kyampita nga Sirajje oli ludda wakonze ndi wano ku radio Simba batugamba baku suspension ku monitor ndi ku gundi ebulako wiiki emu okugwa this is your home koma okole wano koze kamala okumalako ekibonereza eri saagala kujja nakazambi wamu nti ajangu nganzija ngamba twagala lead story tubuze amanina ABCD tukoire ne yasebaggala konze kangende njikolereka ku computer yange computer yange yiyo najimpa mu 40 minutes nali maze okukola story najiyita ba editors naga awa wikire lead ino era Sirajje akomyeyo okukola nafu nga sinaba kusaba ati nabali abampa suspension sibasibudde nabano ne bakubiranga suspension eweddeko wabagamba otya ate bankubira balaba bayira yini poze nabo bakeragula mpapula yenze dda kati nenzirayo muki mu monitor sente endala ziri mu keesi z'abafumbo abenda nga banene waliyo sente eyo family court kakati omusajja bamugamba nti bamukutte n'omuko omusajja bali mu family court tosobola kupenetrate nga kufuna story eyo sure agabaya buli muntu gwamanyi nti ajja kutuuka ku ki kati nze nga sibifaako ebyo ntuulaawo mu kooti tebakkirizaamu bamawulire naye omusango gw'abafumbo nga mulimu gubayenze okuumira ku geeti wano ng'omusajja afulumamu genda okuyanga bamusajja kale nibansaliriza kazi namukwata lubona egindi eyo story gifunira awo ate ono gwagifunako talina ssente kati omugagga agenda okuyanga emuli ku ate kati anoonya Sirajje aba takyasobola kukweka aguba owamawere omuntu omukuba story naga ekijja kikole ki naye wano nga tennafuluma tafaayo ate abasomi b'amawulire n'abagalaba n'abagawuliriza teri ayagala kuwa amawulire naye ate bagaagala okugasoma bw'omugamba comment nvaako kati ate bw'omugamba nti yangamye nvaako kati kiwa yiwandiise kakati sitwago y'amawulire lutalo lw'amaanyi lwakuba kati lwayingiramu abatasensalinga naddala social media ye bwakikubye tamanyi oba kituufu oba kikyamu naye amawulire gano agafu agabatendeke osobola okusengejja so kati Sirajje njala tugende wano otandika otya ebimeeza bino CBS Simba ebimeeza ndowooza natandikira ku kiriza obagaana ya CBS Medinsereko nga tukyaza buli lwakusatu Medinsereko mwaberanga naye mu field tagenda nko mu field yaberanga ku radio nga tukyeza abamawulire ng'olwokusatu olwokuna nga leeta ba MP ekiseera kyatuuka amawulire ne batusaanyaawo zombi programu zaatwala oba
ba MPs kati oluvannyuma nenfuna ku Simba ne bampita awali omukka netukolawo newabeerawo kye baafulumyanga ekimeeza ngaoyo ŋŋendayo bwalumulumu kimeeza twatandika emyaka 25 kati twakajjaguza omwaka oguwedde ejja Simba radio emazeewo emyaka 25 nga nze omu ku baatandikirawo ku gasimbagane ne bannamawere twatandika ne Reverend Peter kati chairman wa Mukono district netutandika ne Nnamboozi Betty Bakireke nga netutandika ne Tamale Mirundi era nga Tamale bamutwala kiro tuvuddemu ku mukaaga emisana twereetanga nezi nezekiro batwalanga ne bayita eggaba ne batwala Nnamboozi Mukono kuba Nnamboozi ne gundi basulanga wamu era nga bamukwano bayawukana luvannyuma bya kulonda Tamale bwe yawaabira Nnamboozi bwe yawaabira Reverend okumubba akalulu. Reverend yali akola ku Simba. Akalulu Nnamboozi nga munnabyabufuzi obanga atwala yali law enforcement officer ate yaliko munnamawulire mu Bukedde byombi yabikolako. Akalulu we kajja n'amuwaabira gwe musango gwatwala emyaka 4 yamuwangula mu high court Nnamboozi ne bagenda mu apiiru na Reverend n'angamba nti kiri easy okubba omuntu akalulu okumulyaza amaanyi gwe kyokola ofollowinga musango guno esente z'omuwaako ennene ziba mu high court zinentono eza court of appeal ne supreme court ziba ntono kyebava baleeta etteeka nti kati gukoma mu court of appeal ate gulina time limit toyinza kusukka myezi 6 ng'okyawona ne Nnamboozi yagenda mu by election n'amalayo omwaka ogwo gumu nekyo nakita. So nimubeera ku kimeeza ku Simba ne kaakati abasibe ba Nuupu okufaana n'omusinga baatuuka ekiseera ne bafiira mu kkomera abasinga abantu be ne bafa na biki nga babagambira nti option yakuba tabakkiriza nabana aba Nuupu kyekimu emyaka 3 ng'oli mu kkomera gwe kkomera tolimanyi nze mbulamu bwange nalimalako omwezi gumweruzira manyi kiki kitegeeza ate nga nasulanga mu wode ennungi gye balina akafaliso kayinkyemu niwe wano bakusayiramu kamunyolo gudde ku kkubo ne basayiramu abantu bana oba webikka mutu oba otekako bigere ekkomera mubiri ku mubiri keera kulima kola ki ekkomera nga tolaba ku bantu bo nga tomanyi bigenda nga bakutegeera butegeerezi n'obeerayo nga bakusibidde kozi ng'abo aba Nuupu nibaga nti ate omukulu agenze ku show e London omukulu azimbye enju omukulu azimbye n'ofuna omuntu akugamba nti obukkiriza ovaayo of course ekyo kinenyeza makooti kooti toyinza kuba na muntu ng'akugambye nti babakwata n'emuntu oba n'ebibwatuka explosives nibamala emyaka 3 nga tebabirese babikweseewo nga bakwata principal mu Arua yalina emundu n'ebyokulwanyisa ebiwerako babiteeka walwaki tebabireeta mu kooti nze nkavalinze emisango mingi girimu emundu awasinga tebazireeta nga bizibiti nakunyumizaako Meja Musisi amugamba yina revolver amasasi 8 German made yali agenda ku assassinating aba president ku Serena nga kuliko ne Prime 7 lwaki tebagireeta so ebisango byonna ebipangirire opposition we mbanga mugenda kubirwanyisa mulina kugamba tubirwanyisiza oba tubivuddewo bano abaana okubata kyandibadde kyangu senga bano bagenda mu maaso ne revolution gye babakwatirako eruuka ne bakwata abantu ne bakwata ne babula ne babasuza pressure ebabula ne bijiro byangambye ne babata kakati gwe oba oyagala kugamba nti waliwo bibataako baali byameka ne bajja nga babata kati gundi talina moral authority eteesa abantu minister mu legal system agwawa ne president agwamu either omuntu amala kukkiriza yekka oba ne gumusinga ne bamusalira
president najja mu prerogative of mase ng'ate akakiiko ka prerogative kawaddeyo ki ngono w'obugaali gwe baatajuzi naye system ya judiciary egenda kufa bwetyo bwenaaleka bagizanyire ku bwongo nti minisita akuba n'essimu n'akubira omulamuzi nti oyogera omuleka tannakkiriza erisiga kati fu baliwambye nga bwe bawamba parliament nga bwe bawambye amasiga amalala kati obuyinza bwonna buli wa president Museveni. Kati kitegeeza kyo Museveni n'avaayo ate nga yambadde essaati ya yellow eriko NRM. Ebyo byonna ojja kubalaba nga banoonya akalulu nga okuta ebipande bya Museveni tebabagyeeyo nti babalumirirwa babagyeeyo kulumya bateesi babarehabilitating babanaazeeko enfuufu Kayihura yali amanyi okunaaza enfuufu naye kati bajja batwalewo omulala banaazeeko enfuufu babaweyo akasente ojja kulaba emizinga gye bakuba abanuupu naye nga babadde ku koozi nga temuli wamu temusobola giggusa kati NUP evete ku mulamwa gw'okubajjayo anti kati omulabi atunula waliwo kye bayita psychology of influence nti bw'obanga Edi Mutwe y'omu ku bibaakwata mu biseera ebyo banubyaniri tebasobola okuvaayo mu bbanga lya mwezi gumu ebiri bano bamalayo batyesatu ate gwe n'osigala nga oyogera ku batulugunyiza nti tujja kuteesa n'abantu walaba ekyatuka ku Segirinya ne Sewanyana tibatuuka ekiseera nga tebaagala na kumanya abantu baganye ebintu biganye musajja watu mukyala watu Malenda alwanye musajja watu Lord Mayor alwanye naye bubaali babajjayo abaloya abo tebamanya ate nga byabalwanirira okuva ku ntandikwa bannamateeka bali bagula ogwang ala Kalebu milioni mpulira 8 ne babajjayo ne babuulira koloopu nakunga e Masaka yali loopo ebiseera ebyo mpuuga nakunga ba Florence mujje tulwanirira abantu baffe ne bavaayo yensonga lwaki principal teyabaaniriza Polo yagenda Gomba ne bagende tebagenda ku kitebe kino kipya bagenda kukiriisa enfuka kyakayanira ekyekamoja senfuka kyate David Gwenkyaza ajanye baso agambe takalirye aina weka awo nga ku kitebe ky'NUP 26 ziriko abasenze 133 ne Bobi Wine nga mwali kesi gye eri mu kooti failo bagibayo naye yalabika endala bali bagenda kumujjawo mu campaign kaka nga yefudde abajjayo naye nga batagetinga Bobi nze ntwala senfuka ewa Dr. Paul Kawanga Semugere nakubira Bobi ngali bweru namugamba jango tesa no naye gayira senfuka nti ono muvubuka munno ngaliwo omusajja wa Gabon eyajanjibwa wako kansa naawona wano senfuka yamujanjabye 64 billion nga ettaka lyonna kujjako eke mu kitundu KCCG yali esabye egule ng'eyisaawo mwala ttaka eri wakati wa division ya Nakawa ne Central eyo baali balekawo nga waliwo n'abantu babiri bye yali aguzizza emabega eddala lyonna ng'omusajja akkiriza okusasula 32 zisasule basenze kati gundi ateekayo injunction Bobi mu kooti naga tatundawo naye nga ali ku ndagaano engagamba senfuka tatundawo endagaano ng'egamba yagulawo milioni 5 Bobi Wine tali ku kyapa nkugambye talina kyapaawo talina kyapa kamwoja Bobi Wine mukama wange mu byobufuzi waddemu NUP talinawo kyapa yaleeta endagaano ng'egamba yagula 25 wali malayo 25 nga bamuwa ekyapa poti namba gye yateekawo baleeta independent surveyor ng'eri Matugga sekamwoja mwaka ki yagula mwaka ki yagulawo emabega myaka nga 10 nagumu emabega ate agamba bakulirawo ne maama we yabeeranga kati nze byenkubuulira biri ku court record eba yakulirawo ayinza okuba yakulirawo ate siyinza mujjawo kuba saaliwo naye nga ekyo kyekiriwo nti abaana bwebakunyiga ennyo bakukozesa kyokola ki notenderera nibwogamba kazinda kati nti tukkiriza emisango gyonna ate giri gyakusinga nosaavi nga tukute akkiriza naavaayo abo bagundi babayita batya waliwo ekitongole ekidaabuliza abantu gyogenda nosaba amnesty
kiri wano Wandegeya si buli muntu agende Wandegeya nti yazza omusango bwomunyiga ennyo n'agamba kkiriza tegeze kuno kunyiga nnyo bano baana b'NUP okukkiriza kuko ali kunyiga then ekibi president waabwe nkulabako yalina kisinga ate si kunyiga kwokka Museveni ng'omuntu buli lwosonga mu ntebe ye wakiri muvume ebivumo byonna alina ebintu bibiri byatasobola mukola n'owona kusonga mu ntebe ye kwogera ku famire ye ebirala byonna yogera nibwobba ssente yo buzibbe zimba amayumba gonna agalabikawo byonna ajagamba kamya nti oyo muleka akoze wano investment naye bano baagamba nga okaluka akaggwa nti kooti y'abantu ebeegaanyi tajja kumalako myezi 6 naye nga kati alina bebakwatira eruuka abate bagende bongere okujjako ono tugenda kuyiwa gundi miliyoni emu 1 miliyoni maaki 1 miliyoni maaki ogiraba oti nga n'emmeeri oba yali eronze eki eriruzira Meri yo yaliyo naye Sirajje togiraba Meri yaliyo naye yali enonyi tekiwali akimanyi buli muntu yajogerangako biki ate akalubu kaggwa ne kooti netudda mu y'abantu Meri negenda gaayo kati eyo yali coincident naye nga ku mukulembeze tosobola Museveni ne bwoba n'ekikwaso zemanyi baasibye nga tebabanko na mundu bakato waliwo omusajja bamuyita kata yagamba waliwo Luse mulwana wange Kawuku Joseph Luse yali akola mu byamwanyi yalinako ne tiimu y'omupiira oyo bamusiba ne baaza n'ennyumba ye ne twaza naliko nga baaza kalina wansi ne mutoyi tuba tusayininga such certificate musajja nayingira toilet yavaayo ne mundu Luse weegaana ki eno si mundu I mean tosobola kumalako na Museveni ng'akwagadde bana bali ku opposition bakole batya okujjako no abayo solution eriemu nawe gy'oli ku opposition nze gyendi naye sirina buyinza bumujjako naye nalaba Ddengo bo balaba Mbuzi ndako kaddemu gwe nga ali ku opposition y'omusiraaje Lubwama walaba ngo bo balaba Mbuzi obayitegeera nti ngo balirekerawo okwerwana yamanya tulina kwekwata twefunvubire Kenya kiyakoze nefunamu omusajja n'ayiwa kabineti kati yagobye ne deputy pressure y'abantu nga balina kozi emu naye wano tewaliwo kozi bali mupi ba Kampala bonna babatwala abasinga babatwala eggulu tokinako bukakafu ne ba local leaders wemasi kinako bukakafu bakijje bavayo bakiwakanye ne bagamba byonna mubikole nete mukubangalaale open rallies mu Kampala particularly mu Central Business District chovola abantu kati Constitutional Square yafuuka barracks ndabawo nange majjego kakati ekyo bavayo ne aliya mpyatuku buli omu simanyi naye whatever abagendayo bagendayo mu kiseera ekyo waliwo ne gwe mmanyi yagula ettaka ku nnyanja ku Lake Victoria natwalayo kasozi kalungi yali meya gwe nali deputy we baagaana omugagga ne bakkiriza MP yali yaguzeewo naye mu kaseera ako kennyini kebabawayiririza nti bagenda eggulu simanyi so kati opposition gwe mukulabe ngo bone balaba Emboozi kwe kuno kuleta nti Empuuga lwana ne Kyagulanyi n'ebirala byonna ate bikomyawo kati PFF balwana nani abali bokka baze na kibiina kyabwe balwanyi kyekibalwanya teyali Datemane Datemane yakomaawo teyagenda mu DP Datemane tetuuse mu DP block byonna biyinza bagambye sente bazijje mbaddoona wherever balina omumwa bajja kwogera naye ekituufu kiri kyeki Museveni takuwa sente ze natakufungula niwe oyagala otya tayinza butakulabisa kakati ezo sente zaweddewo weziba zikyaliwo n'endala zikyajja tojja kusobola kumalako ate ziyita mu bintu byotamanyi ezayita mu peneti yazifuna zonna Lubawa
lumunja kubuya story ya Lubowa ne Roko ya Lubowa oloza terete emiggo ettaka emiggo gyetegekede ya Lubowa ndaba bagana ne speaker ogendayo nze bonkuba emiggo nga nabwino nze nayamba Museveni okugulawo Lubowa omuyambo otya Sirajje abalangira abali wano n'omulala ali bweru bali balwanira obwannannyini w'ettaka mu kooti kakati deeti y'okugulawo etuuse Museveni ajja alonkinge kale bw'alaka awandiikira Roko tere ettaka lya kiranya nti waffe aligende tugenda kubashuwinga geza oteekewo bigureda n'agaana Museveni atuuse naku ebula 3 nze nkwata essimu nempandiikira nentemya ku Diana Atwine nentemya ku minisita nentemya ku mulangira n'awandiika ebbaluwa nga nayise mbalooya n'agamba bumunaaba munaaligula mugende president agide baali bagenda kubeera ashamed bannamateeka bawandiikira Loko temugeza kuleeta kiguleda kyonna wano ine ettaka lya kiraya nti waffe kyevaayo Loko etya amawulire ogafuna okuva mu bannamateeka ogafuna kuvaawo busoosezi zaage ate esi ye Loko eriwo origine eyajja mu Uganda eyajja okuzimba Namugongo si yeeriwo Sirajje Loko eyajja okuzimba Namugongo mugiri emyaka si yeeriwo kati erubowa teyazimba Namugongo yokka by the way yali so generous ngamba basically mu kujja wano ekyo ekikomera abakatolika bagireeta ekyo ekikomera kyolaba ekyansambya bakiwaayo free of charge Sambya hospital ekyamayinja ekyo ekigumu so kati essimu yo yataasa kinene ate yataasa kinene bubuuza Diana Atwine PS wa ministry ya Elete akyaliko tavangako mukyaze afunika natwereega nabo wano kabe mubaka obeera ku parliament awo omubaka ng'ali awo naye nga mu office ogenda okutuukayo nga taliyo emirundi nga 10 enkola yange kutaasa abantu bali mu buzibu aba Diana bali mu buzibu senga project ye Museveni egironkinga bali mu buzibu eki oyinza okuteekawo omuntu bagenda kulonkinga nakivuuno oli najja naga nti nakivuo yange temuleetawo Museveni omanyi byo answer gy'okola bamaze okwerula ekibuga n'ekirungi Diana mwana wa waka yakuzibwa waka nze namutuukako ne mugamba gwe wafuna ekintu kino okukijjako Asumaani kuba oli mwana wa waka naga si wonzaala agamba nti abanzaala babatta n'abamu ku babatta be balwakasiisi bwatyo bwe yaŋŋamba era lwakasiisi bamulonda ne ŋŋamba Museveni nti designs maama we n'amulwanirira nnyo n'amugamba todesigninga ebyo biŋŋambwa Diana mbikwata bulungi nteeka lwakasiisi ku kamera watta abasajja bagundi mubeetondere naga nze sibabatta naye bamulonda ku bwa presidential advisor Diana yaliwo n'akaaba era ku kamera kulakasiisi aŋŋamba nti munoonya mwetondere olw'ebikolwa byaffe byetwakola nemuganda naawe olina okwebaza Museveni yakujja nanga nti Museveni tanzijangayo eyo story oligifuna lulala Sirajje tuli mu kumaliriza mukwano gwo Kisaka namulabye eggulu bamukubye ekifaananyi mu kooti waŋŋamba gwe kennyini nti bano kasaba mazo bagoba ekiddako bagenda banoonyerezaako bajja kugera mu kkomera ne kakati ali mu kkomera eyo ntandikwa n'abalala bajja kujja very soon teweewuunya nga mulimu bannabyabufuzi abazze mpozi nga Museveni abateereddewo okubasuza ekira nawali nateete balabyeko katono ku buzibu obuli mu poliisi oba kabuyonjo na biki fe bwe twabeera mu division poliisi nga tuziwa kabuyonjo kuba poliisi tewa musolo poliisi twagiwa kabuyonjo awo Katwe tugiwa kabuyonjo ewandege ekabalagala ezaffe Kibuli naye ekyo tekimala bandi basuzizza ku police station eriraanye Kiteezi walinga kasasiro ne bawunyiza kasasiraako ne bamanya abantu abaliwo kye baatuukako sigamba nti balina omusango nange kimbadde ngondo okubuuza nti balina omusango nga Anita senga aliyagala kuteeka nga bw'atambuza parliament n'agitwala eggulu
eya Buganda nga gyeka Masaka yongeremu n'ekiteezi awo batulawo nga ku kiteezi bateekewo tenti ezibaddemu abanoonyi b'obubudamu bawulire manyi bw'ofuna ekizibu n'okiwunyako Muhwezi yebamu kuba Ignatius yasooka okulwanyisa etteeka ligamba nti omuntu abeere guilty paka nga bamuprovinze innocent naye we yatuuka eruzira yamanya ekiriyo Muhwezi yemu kubalwanyiranga abantu etteeka abantu babasibirwa eruzira yatuuka eruzira n'akafaliso yakajjayo mu kifo ky'okuba kalekera abanaku kayinki bbiri ono gundi ono abagenzeeko eruzira abanene bamanyi kiruzira ekkomera kiriri Museveni yandikoze okukendeeza ku bugizi bw'emisango yandikiriza nga abantu 100 ne balambula ku kkomera ne balaba ensula y'abantu endya y'abantu abantu banditidde okubaayo naye bw'ogendayo kibayita prison mulimu wingi ennungi mulimu embi mulimu n'embi upper prison gye nali waliyo prison within prison nga bakukwata ng'olidde bisiyaga oba ng'ofumise omuntu ekiso bakuteeka mu kasenge akaliko obumooli butono naye ng'amazzi gakoma mu kiwato nga bakusibye empingu mulimu ensowera ensiri ziringa nsowera obunene amazzi ga green omalamu ennaku ezi neddiba likuvaako gwoba walemwa kitaawo n'ennyoko tosobola kulemwa luzira omusango ani ava ku mulamwa kuba Kisaka banza obanga bamutwalidde bwereere ne banne eva ku mulamwa otandikira ku President Museveni nakugambako lumu nti President Museveni yafuna Ssebaggala yamutwalira Abaswisi bakole kasasiro bajjemu amasannyalaze bajjemu maniwa bajjemu n'ebirala nga Ssebaggala bamugambyemu wa 5%. Musajja watu avudde ku bwa meya agamba ino ye life gundi ye Museveni ate amukwasa Kuteesa amukwasa mutabani wa Kuteesa bayita Abaswisi abasaba 30% abawadde Ssebaggala 10 ne balemwa ne badduka banabagana be baleese gundi batandise okubuulizaako nabo babicupuli bali ku maniwa yokka ani atasobola kukola maniwa wano mu Uganda baleese ab'Uganda batereze kiteezi nga bamugjamu product ennungi temuli masannyalaze naye nga ekitongole nga National Water kyekolera amasannyalaze wali wawunya bbini naye kati bw'otuukawo ekyo nibw'okiwa kiteezi ng'okiwadde ssente kirina kapasite ekola byonna abasajja abakola sukaali kampuni 2 zeekolera amasannyalaze lwaki gavumenti teremu ereka ebintu byerabyeko example netabifaako kati Museveni oyinza omunenya tamanyi kyamanyi kiteezaawo ate baminisita be basoma mawulire gwe n'owera kiteezi n'otandika oga nti baali ose ne bakola gwe wakolawo okinga minisita President yabuuza abantu batuuka batyusengaawo mu bbaluwa ye mu kusooka ojjukirawo yawandiika ku mukutu nga bino byakagwawo IGP wanabasinsiya nga tatya mukama we n'ayimirira ku magulu abo bonna bakabanda bonna Janaati bajja kgenda Janaati Lukwago osobola omutwala onu precarious liability kubanga police ya local government yadde ono ali mu KCCA egamba yonna we kyekimu ne mu central government politician eyes on hands off taina wafunira access ku sente yonna naye olina wosobola omulagaja nti taina alina okufuna nze njamuwa mulimu ningwe n'abakesisi bonna ne speaker ne minister ne Museveni nga bakyali ku ttaka ly'eddundu mukono nze muba mulima mayoni ku gavumenti twagula ettaka ennakawuka nakati waliwo abalibba naye abali mu ofiisi omwo balimanyi abamu likola ki wakiri bateekako bano bebagobye baganye okusasula ekiteezi babateekaawo naye twalina ekyofa togabe mu kakiiko ng'agamba nti Kampala tefunangako sleeping ED ng'ono yensonga lwaki bino byali era Kampala tefunangako sleeping assistant minister nga ye tosobola kugamba muntu kintu kibalemye mwembi nga gwe kikuleeta okuyunga ku Museveni kiki
kukunga ki senga tulina kooti erisinsiya kyofa togabye ne munne mukama we bandibadde ate kyofa togaba badde n'amaanyi agasinga omukazi ng'ebimu omukazi atya nga nsooka obuuzeeko oli ate ngono ye siniya mu Uganda tokirabangamu tokiraba nga kopolo asinga jeno amaanyi lwaki abantu bava wano ng'ebintu biganye wa Museveni bagenda eggulu Sala akolangani mu Uganda mu structure za Uganda muyambi wa amagezi wa president n'asalawo n'ebintu tabeeta mu mawulire abantu tebasimba wano ne bakuba n'enkambi enamunkekeera oba eggulu n'abayimbi bagenda ne bakuba n'akayimba mu ggulu si buli agenda eggulu mbwaba agenze mu ggulu ne wola Mr. Ggulu kakati bw'obanga olina Mr. Ggulu nga yakusalirawo nga ne mu byabajasi okwagala okugoba embasi ya Amerika kuno ate ayogera ye CDF mu kapasite ye nga CDF nagamba ennaku bbiri bwe watugize 3 tusaawa 24 tukutisse tukututte dakika na mutaano nsobola okuyingira Nairobi ng'oyo ayogera nalabye wano emmotoka minisita wa education era nga yefasiredi bw'aba taginoonyerezaako minisitule embuzibu babadde ku briefing nga bw'ogamba nti ntutte success card ewa mukwano gwange boyfriend n'atwala emmotoka kapyata n'ekisumuluzo ng'etimbiddwako baaluuni n'agiwa mu lujjudde lw'abaana Sirajje kati ekyo kibi ki omanyi omwana kyalowooza omulala omuwala kyomuteekamu lwaki tegitutte mu bazadde be muli mu tension ya bibuuzo ngona aleeta luxurious new brand new ngoga nti ministry ne headmaster nga waali bamugulidde era ndoza balene teka ne get naji olaba bana ba mu campaign bagamba teri muguzi wano ne suite tojja muleeta noleeta brand new vehicle nga bagenda mu bibuuzo mukwano gwe nkale yeringa success ka eyo abaana babagamba mbakuze mu masomero n'embeera entuufu naye eyo sayini yokka eraga nti embeera eyo noonekedde ddala ni kabiberi abalokole dio bali blame ate blame tekoma kuba egenda kuba ku ministry yonna nga twayiddemu ne minister oli yaleetedde mukwano gwe success card ya mmotoka ekyo kibi ki ennaku ezo badde olaba abaleeta emmere nga success nga bazifumiseemu sente tebabivumirira ne masomero agamu omwana tomuwa pocket money bana card agenda wali nga tebatekayo card era abane limit kwakoma yeyo discipline teko kuba nga bweri mukomera komera togenda na sente zo nongana mandetere kino bazikujjako n'otumya butumya leo banga gwe mugagga osaininga busayinizi discipline eteko kugenda mu society yonna ne society ogira botya Sirajje ali ku tension y'ebibuuzo nga babasabira kuyita bamulidde motoka n'okugwa ayinza okugwa umanye sanyu lyalina excitement yakatoli aganzo muletera moto koloza nga tamumanyi yenna ne bwaba mumanyi bagambye boyfriend n'ekijjira wani wa taatawo taatawo naye tajikuleetera ku lunaku olwo nga mugenda mu bibuuzo bana abalala bonna abaana obaggyeko ebirowoozo agenda kutunula nange ndifuna ku motoka eyo ani gwe nakwana agimpe so ekintu kibi nnyo ng'omuntu nabadde nkiwagidde naye kati okubye mayindi zange zonna n'onzijjako ekyo kibi era twali ku parliament mu office awo nga tukayanira ekyo n'abannamawulire abalala nga tuli ku ekyo nga abasinga tebakiwagira naye nga famu tukiwagira buli akiwagira tazaalangako tomanyi kintu kyotadde mu mwana oli Sirajje Uganda nga nzibu nyina omukyala ali bulengeyo gwe nalabye yawayiriza bbawe nti yakwata omwana we naye ate ebijja omwana agamba affe mune yali atuwayiriza naye nagenza okubako ebulengeyo nyina gwe nakubidde essimu nangamba omukyala oyo ne gye yava azannya bw'atyo okutwala ebintu byabagagga bana oyo wakutaano nkugambye akabba abaga oyo omusajja talina musango nuba nakola batya tewaliiwo akuzizza abaana abo nga sibabe abaana bagenda okubakwata nga ate omusajja amututte walala nze ndowooza judiciary yaffe naye erina okutunula embeera z'abantu bebakola ki ate prison tegoba muntu kasiteba n'ekibaluwa ekivudde mu kooti tolina bwofuluma nkujjako ne fayo ne bwebula
obeerayo mpaka abalamuzi balijjako mu kooti Muteesoni ono yali yakuba aji era ne baganda be bakyogera bonna mikwano gye n'ab'okukyalo bonna waliwo abadde abalondoola munnamawere munnaffe nannyini field badde mubigoberera. akoze omulimu gw'amaanyi okuleeta sayidi ey'omusajja kubanga bano abaasooka bayintaviewinga mukazi yekka buli omu namusalira omusajja mukazi wattu bamusajja wattu bamusibira bwere kuba yamugamba bwaba yagala nkute mpe ennyumba eri kalina namugamba gibeeremu n'abaana nti njagala ogimpe mu mannya gange aba tanaba kuwandiika mu mannya ge nga ndeesa abaguzi bagigule. Musajja n'agamba baba abasibe ba Nuupu okufaana n'omusinga baatuuka ekiseera ne bafiira mu kkomera abasinga abantu be ne bafa na biki nga babagambira nti option yakuba tabakkiriza. Nabana aba Nuupu kyekimu emyaka 3 ng'oli mu kkomera gwe kkomera tolimanyi nze mbulamu bwange nalimalako omwezi gumu eruzira manyi kiki kitegeeza ate nga nasulanga mu wodi ennungi gye balina akafaliso kayinkyemu niwe waliwo ono bakusayiramu kamunyolo ogudde ku kkubo ne basayiramu abantu bana oba webikka mutwe oba otekako bigere ekkomera mubiri ku mubiri keera kulima kola ki ekkomera nga tolaba ku bantu bo nga tomanyi bigenda nga bakutegeera butegeerezi n'obeerayo nga bakusibidde kozi ng'abo aba Nuupu ne bagamba nti ate omukulu agenze ku show e London omukulu azimbye enju omukulu azimbye n'ofuna omuntu akugamba nti bokkiriza ovaayo. Of course ekyo kinenyeza makooti. Kooti toyinza kuba na muntu ng'akugambye nti babakwata n'emuntu oba n'ebibwatuka explosives ne bamala emyaka 3 nga tebabirese babikweseewo nga bakwata principal mu Arua yalina emundu n'ebyokulwanyisa ebiwerako babiteeka walwaki tebabireeta mu kooti. Nze nkavalinze emisango mingi girimu emundu awasinga tebazireeta nga bizibiti nakunyumizaako Meja Musisi amugamba yina revolver amasasi 8 German made yali agenda ku assassinating aba president ku Serena nga kuliko ne Prime 7 lwaki tebagireeta. So ebisango byonna ebipangirire opposition we mbanga mugenda kubirwanyisa mulina kugamba tubirwanyisiza oba tubivuddewo. Bano abaana okubata kyandibadde kyangu senga bano bagenda mu maaso ne revolution ogiri babakwatirako eruuka ne bakwata abantu ne bakwata ne babula ne babasuza pressure ebabula ne bijirwa byangambye ne babata kakati gwe obo yagala kugamba nti waliwo bibataako bali byameka ne bajjanga babata kati gundi tayina moral authority eteesa abantu minister mu legal system agwawa ne president agwamu eizo omuntu amala kukkiriza yekka oba ne gumusinga ne bamusalira president najja mu prerogative of mase ng'ate akakiiko ka prerogative kawaddeyo ki ngono w'obugaali gwe baatajuzi naye system ya judiciary egenda kufa bwetyo bwena aleka bagizanyire ku bwongo nti minisita akuba n'essimu n'akubira omulamuzi nti oyogere omuleka tannakkiriza. Erisiga kati fu baliwambye nga bawamba parliament nga bawambye amasiga amalala kati obuyinza bwonna buli wa president Museveni. Kati kitegeeza kyo Museveni n'ava ate nga yambadde saati ya yellow eriko NRM. Ebyo nali bajjana kubalaba nga banoonya akalulu nga okuta ebipande bya Museveni tebabajjeeyo nti babalumirirwa babajjeeyo kulumya bateesi babarehabilitating babanaazeeko enfuufu. Kayihura yali amanyi okunaaza enfuufu naye kati bajja batwalewo omulala banaazeeko enfuufu babaweyo akasente ojja kulaba emizinga gye bakuba aba Nuupu naye nga babadde ku koozi nga temuli wamu temusobola giggusa. Kati NUP etya ku mulamwa gw'okubajjayo anti kati omulabi atunula waliwo kye bayita psychology of influence nti bw'obanga Edi Mutwe y'omu ku bibakwata mu biseera ebyo Banubianiri tibasobola okuvaayo mu bbanga lya mwezi gumu 2 bano bamalayo bati 3 ate gwe n'osigala nga
oyogera ku batulugunyiza nti tujja kuteesa n'abantu walaba ekyatuka ku Segirinya ne Sewanyana tibatuuka ekiseera nga tebaagala kumanya abantu baganye bintu biganye musajja watu mukyala watu Malenda alwanye musajja watu Lord Mayor alwanye naye bubaali babajjayo abaloya abo tebamanya ate nga byo abalwanirira okuva ku ntandikwa bannamateeka bali bagulawo gwang